nali mu P4 primary 4 Wampeewo primary school Pautakao awo ku luguudo lw'Egayaza mayiro 8 essomero lyaffe ery'e Wampeewo ne lijjaguza Silver Jubilee. Silver gye myaka 25 Silver Jubilee ku mulembe gwa Amini. Twali tulindirira General Amini president okujja n'atajja, n'asindika minister eyali owa education bamutanga Brigadier Barnabas Kili, n'ajjirako ne minister wa finance Moses Sali gandi mu P4 kati nkuze meze ekiwalaata nkaddiye n'atera n'okufa. Moses Sali yajjeyo empapula, takyali mu kigambo kyonna kyasobola kwogera. Parliament is about representation, kukiikirira abalonzi bo abantu bo. Kiki atayogera agenda kukiikirira ki? Kigambo kya nnaku. Era njagala kubagamba ekyo bakita kikolimo ku nsi yaffe Uganda. Kabonero akalaga nti politics mu Uganda is dead, rotten and stinking. Nobeera mu parliament ey'Obote, Obote n'avaako. Nobeera mu parliament eya President Museveni emyaka 2 agasooka, n'ogenda n'okomawo ng'oli 8 era oyagala bobbako mu parliament nalebe ebipande nga bakomawo. Kabonero akalaga nti ebyobufuzi byaffe bifu. Era mukitegere mu bannayuganda tetusobola kufuna rapid development ng'abannaffe abo Singapore, South Korea, Dubai, UAE gye baafuna ne badduka eggwanga ne likulaakulana ku speed nga tulina abantu abo. Tetusobola. Wateekwa okubeerawo ekiseera wogamba nti this is enough kampumule. Okegera ekyo kyetaagisa yagala obagaana. Kakati kanjogere ebimu ku ebyo ebyango byanga ku radio TV ne baziggala biki. Yesu yatandika ekintu ki emyaka 3 n'ekitundu, n'agamba Job done, n'addayo. Mu myaka 3 n'ekitundu yali amaze okumentalinga abasobola okutambuza ekintu ensi yonna gyekoma. Baali 14 nga 2 bokka. Kanjogere ekirala, bino bye byankwatisanga buli kiseera, tebaagala biwulira. Omukulembeze yenna atamentalinga bantu balala is a bad leader. Ebina bisomera mu university mu America. Kyobola bangu kugamba nti neggwanga ffe tuteekwa oddikulembera, muleeta banywi banjaga, abasiyazi, tebalina gye bayinza kutwala ggwanga, tebalina bwongo basajja mivule bwennina. Tosobola kukulembera kubeera mu position myaka 20 nga tolina bomentalinze to take over after you. Kikyamu butisana olaba nti gwosobola. Tulina Nambooze emyaka 2 olya alaba tewali mulala yenna asobola mu mukono yeye ayagala kaadi kukomawo. Yabadde actually weekend ngagezo gino naye. Ekyo kikyamu eri ensi yaffe, kikyamu. Tuteekwa cultivating the culture of saying this is enough. Katonda n'atonda ensi yonna n'eggulu mu nnaku 7. Gwe noyagala nti nze Nambooze ebisa akoze kati tikyakoze mukono ekimukomyawo sina kimaliriza. Mwami Museveni yatugamba waliwo ebitannaggwa biki iye mukulembeze yabiraba abyogiri
olwo tujja mutukakole naye alulimba. Gaddafi yagamba sijja kuva ku bukulembeze okutuusa nga buli munaku asembayo amaze okugaggawala n'akitandikako era bwe yali ekituusa otegera kaakati ne Mwami Museveni alaba waliwo ebitannaba naye kati Nambooze biki byalaba byatannaba kumala akoze eki anti atulege byasose byakoze agambye nti China binkyayagala okukola obeera omubaka wa Parliament okola ki realistically okola abakuba kuteesa buteesa teri bala basobola kuteesa better than her kuba Parliament kuteesa teri basobola kuteesa Mwami Museveni yekale yabeera implementer ayina obiteeka mu nkola ebiri manifesto egi yasuubiza abantu naye kati olwo Nambooze yeetaaga kudda lwaki Muwanga Kivumbi atulage byakoze Butambala nti nina okuddayo nze nsobola baloya bali bameka abasoma economics bali bameka tulina bayitirivu so kigambo kya nnaku okuba nti bano abaawummula edda ate kati baagala okukomawo bakole ki Kiwanda myaka 15 ayagala kudda emiti era kiki kiwaleka kitaggwa wabe bamutumya abalonzi be nti muneekomawo bintu kaakati kankubuulire ekibakomyawo namba emu benefits ebibaweebwa ng'oli mubaka wa Parliament they miss them. Okimanyi ti omubaka wa Parliament bw'alwala gavumenti yesasula Nambooze bamutwala mu America almost $1 billion okiraba ebigenderako buli kisanja emmotoka ate tebazigula